tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Obukadde bw'abantu buli mu katyabaga olw'enjala ekudde ejjembe mu nsi yonna nga kivudde ku ntalo enkyukakyuka y'obudde n'embeera y'ebyenfuna obutonde bw'ensi ettaka awamu n'amayanja nabyo byonoonebwa okufuna emmere emala amawanga. Okusinziira ku alipoota eyavudde mu kibiina ky'amawanga g'omukago amawanga 3 tegalina mmere yakuliisa bantu baago. Uganda y'emu ku nsi 27 ku ssabazinga Africa eziri mu buno obuzibu ng'ensi ezisigadde 7 ziva mu Asia, Pacific n'amawanga ga Buwarabu. Embeera y'obudde ya El Nino efuuse ekyambika era etabangudde nnyo ebyobulimi kubanga esitudde ekyeyo ekizinzeeko amaserengeta ga ssemazinga Africa. Era El Nino yakataataaganya obudde bw'okusimba ebimera mu masekkati g'Amerika n'ebizinga bya Caribbean mu myaka 3 egy'omuddiringanwa. Obuvanjuba bwa Congo nabwo bufunye amataba olwa El Nino ne gakosa abantu abasoba mu mitwalo 5 mu kitundu kino. Ensi ya Ethiopia, Haiti ne Papua Guinea zirimu ekyeyo ekisanyizzaawo ebimera ate ebyobulimi bisoomozeddwa nnyo obutabanguko mu nsi ya Iraq, Yemen, Central African Republic, Syria ne Somalia. Ekyo era kinafuyiza ebyobulimi mu nsi za Morocco ne Algeria wabula ebyobulimi tebibadde mu mbeera mbi mu nsi z'e Bulaaya. Eno embeera y'ebbula ly'emmere ekosezza nnyo abaavu abatalina ssente entuuzo olw'ebbula ly'emirimu kubanga basinga essente zaabwe za kugula mmere egenda ku masiga era nga beesigamye ku bulimi okufunira amagalo eddiba. Entalo n'obutabanguko bireeseewo omujjuzo gw'abanoonyi b'obubudamu nga kino kireeseewo kaweereege mu byendya mu nsi ezibudamizza bano abantu abalina obwetaavu. Ebbula ly'emmere era lireeseewo endya mbi era kati omwana omu ku baana 3 yafa olw'obutafuna mmere yeegasa okuzimba omubiri. Ensi yeetaaga okweyongera okulima ebitundu 4 ku buli 100 eby'emmere n'okwewala obutabanguko okusobola okuliisa abantu obuwumbi 9 bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2050. Amayinja g'omuwendo aga tantalum, tungsten ne tin agamanyiddwa nga free teas bye bimu ku by'omugaso mu bitundu by'ebyuma nga smartphones, laptops ne zi flat screen TV awamu ne zabbu byegumbulidde erinnya ly'amayinja g'emirerembe kubanga entunda y'amayinja gano eri mu mikono gy'abampembe. Teri kifo kikosebwa ntalo n'obutabanguko ng'ekitundu kya Kivu mu Democratic Republic of Congo. Abantu gye bayise mu mbeera ey'ettemu abangi ne bagenda mu bubuddamu nga tebadduukiriddwa nsi za Bulaaya oba gavumenti ebatwala nga bali mu bwetaavu. Olukiiko lwa Amerika lwayise ekiteeso nga kiwagiddwa ebibiina byombi eby'obufuzi nga luyita mu tteeka erya Dodd-Frank erifuga bakitunzi okukugira kampuni yonna egula amayinja mu Congo nga gava mu bitundu ebirimu entalo n'obutabanguko. Olwo gavumenti ya Congo neeyimiriza okusima amayinja gano okumala emyezi 6 abantu kumpi obukadde 4 ne basigala nga badaaga. Amakampuni ne galekera okugula amayinja gano olw'eno embeera ekyasse ebbeeyi y'amayinja gano ekisindika abasimi b'amayinja bangi mu buyeekera. Newankubadde obuli bw'enguzi bwalemesa okulwanyisa okusimagana amayinja, lino etteeka lyayimiriza obubbi bw'amayinja okumala akabanga naye ebirombe 11 byokka ku birombe 9 mu kitundu kya Kivu bye byasangibwa nga tebimaamiddwako bazibu. N'eggye lya gavumenti ya Congo baalirumiriza okusima amayinja gano mu nkukutu. Ebitongole ebirwanirira ensima y'amayinja gano binyigiriza kampuni za tekinologiya okweddako n'obutagula mayinja ku bampembe ekiyinza okukendeeza ku ntalo n'okulaba nga Congo efuna mu byobugagga byayo kubanga ekyalina amayinja agabalibwa mu busirivu bwa $24 mu ttaka lyayo. Obugumiikiriza n'okukkiririza mu kyokola bireeta amagoba. Omusasi waffe Tushipolo atwa ebikwata ku musomesa ow'enjawulo. Bwe twogerera abavubuka bali mu katyabaga mu mawanga amaavu obwavu n'obutasoma bubali mu nsingo oluusi ne bakebwa n'okweyunga kubalumira mwoyo mu kutaba okunoonya ekkubo ng'era tebatidde kufa kutta na kuziikibwa. Abavubuka mu kyalo Islamu njagoyogo z'ekibuga Nairobi babadde basuubirwa okusikirizibwa abatujju ba Al-Shabaab. Naye omusomesa Ayub Muhammad asazeewo okuyamba abavubuka mu ngeri endala nga nnyonnyola abavubuka propaganda n'obukodyo bwa Al-Shabaab bwe bakozesa mu kwagala okubeeyungako. Ono omusomesa Muhammad yalondebwa mu America aba Global Teachers Prize kubanga yali mumalirivu. Mwe Muhammad yasomesa ddiini y'Obuyisiraamu ku Islay High School mu Nairobi mu kaalabamu ke baakazaako eryali Mogadishu ewali abavubuka nga buli omu n'ebizibu bye. Musomesa agamba ebbula ly'emirimu liviirako abavubuka abamu okwegatta ku Al-Shabaab bw'atyo n'atandikawo pulojekiti ey'okulongoosa ekibuga ekintu ekiyamba abavubuka okwefunira ku kino emirimu. Mweno pulojekiti ebisaaniko babizza bujja nga bakolamu amategula ekirwanyisa ebbula ly'emirimu awamu n'okuyamba okuzimba amayumba. Mwe Muhammad agezaako okulaba ng'ekibiina kifo kya kwenyumirizaamu. Akolaganira wamu n'abayizi ekibayamba okwenyumiriza mu ssomero. Abamu ku bayizi abayita mu mikono gye bakola bulungi ddala nga bayamba ne mu kuyigiriza abayizi bannaabwe ewamu n'okubakuutira n'okuyigiriza n'abeeka gye bava. Muhammad w'anaawangula engule y'abasomesa ajjafuna $1,000,000 ensimbi z'agenda okukozesa mu kuwa abayizi sikaala wamu n'okukulaakulanya abasomesa. Omusomesa Muhammad yali omu ku abo abavuganya 10 ng'era omuwanguzi bwakulangirirwa nga 13 mu Gwokubiri
nnyo tushipolo naago nga tutuusaako. Ebyafaayo mu Afirika tebitera kuterekebwa ku butambi. Ebyobuwangwa n'ennono oluusi tebikiikirirwa mu butuufu bwabyo. Naye okumala ebyasa Afirika y'ensibuko ya ati w'Abafirika asukka kukola obunyere, ebiwunde n'ebibajje. Naye ng'ebyobuwangwa bwaffe bingi ebyabbibwa ne biterekebwa mu bwannannyini mu nsi z'e Bulaaya nga sitatu ya bronze eya Kokarev eyabbibwa Abangereza mu kyasa ky'e19 na kati esangirwa ewalirwa emmere mu ssettendekero ya Cambridge. We twogerera abayizi batadde ssettendekero eno ku nninga baagala sitatu eddizibweyo ku butaka gye yava mu bwakabaka bwa Oba, obwakabaka obwali businga amaanyi mu West Africa. Abasajja ba kabaka abaweesi be baagikola era eky'okugiteeka ewalirwa emmere kiba kikolwa kya kuvvoolwa ng'ate eyo si yeeyokka bingi nnyo ebyomugaso ebyabbibwa ng'era ensi za Afirika zeekubyemu ogwaka ng'omulama gwa kubanja n'okuzza ebyo byonna ebyabbibwa. Abangereza n'Abamerika abamu kati bali mu kwena ensonga. Afirika kati kyesigalidde kwe kukola miziyamu gyendeetereka bino ebyafaayo eby'ensuso. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulolindirira amawulire amalala agokya. Nsigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.